Erinnya Nakagwa Noeline, nze akulembera home eno ey'abaliko obulemu eya Wellspring Home for Disabled Children. Ndabirira abaana ab'ebika eby'enjawulo naye nga baliko obulemu era. Mulimu abawala n'abalenzi. Kati mu kadde kano tulina abaana 46. Baliko obulemu, abamu basobola okutambula, abalala tebasobola kutambula. Okusoomoozebwa kwe nnina nti buli mwana aba alina obwetaavu obubwe obw'enjawulo. Ate era twesanga nga entambula tetuyinaawo esobolosa okutwala abaana abo. N'abamu abeetaaga school fees ab'ebibiina ebya waggulu twesanga nga tetusobodde bongerayo olw'okuba tetulina busobozi tusobola bongerayo, naye nga tugezaako ekisoboka kyonna abaana abo bwe tubafuna oba bwe tubazaala tufuba okubalabirira ate n'okubatwalako ku ssomero n'okubalabirira mu ndabirira ey'omwana ng'omwana eyandibadde n'abazadde be. Abaana bano mbafuna okuva ku poliisi, kwerosi ne wa probation officer ne ku ministry, kubanga eno home erabirira baana. Bwe balaba omwana aliko obulemu bamuleeta wano ne tumulabirira. Weesangibwa na mukyati oli yandibadde agala okuba obuyambi bw'asobola okutuukako. Home esangibwa Kyannaggolo mu ggombolola y'e Bukulula mu Kalungu district. Eyandyetaaze okunyamba oba otuyamba tweyanziza oba mbawe ennamba yange eri 0704 12 96 37. Olabirira abaana bonna eb'emyaka gyonna oba oyawulamu emyaka? Okusinga ennyo tulabirira abaana okukoma ku myaka 18, naye ate wabaawo nga ye ne bw'oba ogamba nti nkoma bwano naye ng'ate obulemu bw'ayina tebutusobozesa kumuta buti kugenda, tusobola ogira nga tuli naye. Kale.